ez'okuvujja emuwolomba tebabirira tebamanya nti tolina kuva omubbi ayogera kwinaayina ye kuba kuzeyambyawo wako Afrika teryayamba katusaba kimu Katonda alondole eggwanga lyaffe wano wetulaba wakamwe ebintu byo byasoba katusaba kimu Katonda alondole eggwanga lyaffe wano wetulaba wakamwe ebintu byo byasoba Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake ekutuukako yonna gy'owangaalira. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe
olina black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okirya linga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka ku normal skin yo gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 0701766992 ne MTN 07892242